Energy Capsules ne Jenakof bebatuletera byolaba byendaba sijja genda bweru wa gwanga yadda kadde katudduseeko nja kufokasinga nnyo ku mbeera eri mu ggwanga mu kaseera kano emabegaawo ababaka bangi babadde beegaana nga bagamba tebannalaba ku miliyoni 10 era omu ku babaka gwezijukira obulungi ennyo gwe twawayamuuko naye wano omukulu Brandon Kintu ayogerera akabondo ka NRM yavaayo n'agamba nti singa obujulizi bunaavaayo obukakasa nti emiliyoni 10 zaatuuka era bazirina ajja kuva mu parliamenti ya Uganda era ajja ku resigninga ekifo kyaliko twabadde tukyali awo yoga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'afulumya ekiwandiiko ekigamba nti ensimbi zino yazibawadde era ensimbi zino zavudde ku classified budget tezeetaaga kubuuliriza na kunoonyereza wa nsimbi zino gye zavudde tukyebuuza era tulindiridde omubaka Kintu Brandon oba n'asobola okuba nga ateekamu empapula ze ez'okurisigninga kubanga yalayira akana n'akataano nti singa ensimbi zino obujulizi bunaavaayo obulaga nti zavuddeyo awo nno ajja ku resigninga sebo naawe tukulinze tulabe kikyeyogera ku nsonga eno mukulu Brandon ebyo bibadde bikyali awo FDC ey'Ekatonga abamu gye bayitanga PFF People's Force for Freedom evuddeyo neyemulugunya ku mbeera ya retired Colonel Kizza Besigye ne Obed Lutale okuba nti mulamuzi abaganye okudda ewaka yadde mu mbeera ebaddewo omulamuzi annyonnyodde nti balina ebisaanizo ebadde bibakkiriza okudda ewaka naye okugenda kwabwe ewaka kujja kwonoona okubuuliriza n'okunoonyereza ku musango guno kuba omusango gwe baliko gwa naggomola omusango gwa kulya mu nsi olukwe so bannaffe bano ne basobola okuba nga baddayo ebigambo bibadde bingi nnyo mixed reactions nyingi nga bagamba nti miliyoni zino 10 zandibanga ze sente zimu ezavuddeyo okukyukako ku njogera ebaddewo mbuzagenda kuteeka projekti za NRM oba program za gavumenti mu nkola abamu ababirabira ewala bagamba nti zibadde sente za kuteekateeka olunaku olw'enkya nga bali kugenda okwanjula ebbago erya kooti y'amagye okuba nti ekkirizibwa okusobola okuba nga ewozesa omuntu owa bulijjo mu kooti ey'amagye yadde emabegaawo kooti ensukulumu yavaayo n'emenyamu ebyo kooti y'amagye bye yali yeetaddeko okuba nti ewozesa omuntu yadde si wa amagye ne bamuvunaanira mu kooti y'amagye abamu ku bantu abalabi abalaba ensonga eno balabira ddala ng'olumu kooti y'amagye yandiba entuufu olumu nesobola okubanga si ntuufu twala ekyokulabirako nga bwe basinkana omuntu ng'alina emmundu naye ng'ate si wa amagye kitegeeza nti kooti y'amagye beeteekeddwa okuyingiramuko evunaana omuntu ono yadde muntu wa bulijjo si wa amagye naye ng'asangiddwa n'ebintu ebikozesebwa ab'amagye kati nno kooti ensukulumu yo yakimenyamu n'egamba nti omuntu wa bulijjo asaana awozesebwe mu kooti y'abantu aba bulijjo kubanga kooti y'amagye ejja kwandulinga ab'amagye Kizza Besigye yava mu magye Obed Lutale tali mu magye n'abaana abalala abawagira nuupu abagambibwa okuba nti bakwatibwa yadde mu kaseera kano ekiteeso kino kiri kujja mu parliament olunaku olw'enkya era nga kigenda kuba nga kireetebwa so ekiteeso kino bwe kinaageza ne kiyita ng'ababaka bakikubyeko akalulu ne bakkiriza kooti y'amagye evunaane abantu yadde si b'amagye kitegeeza nti retired Colonel Kizza Besigye ajja kuba alina okuddayo mu mikono gya kooti y'amagye awamu ne Obed Lutale mu kaseera kano kankwe ku maloboozi ga munnaffe Ssemujjunganda okuva mu PFF People's Force for Freedom oba FDC ey'Ekatonga tulire kikyagamba ayadirisuubira omulamuzi Kanye okubawa bill kubanga bill si kirabo ekigaba omulamuzi nti atambula nakyo mu nsawo n'asigala n'awaako gw'ayagala kigabwa teeka constitution ekyewunyisa omulamuzi ono yagambye nti Dr. Besigye n'Haji Obed ebisaanyizo byonna nga bwe biri mu tteeka mu bituukiriza naye ŋŋaanyi n'abasindika ne baddayo buzira eno judgment munnayuganda waali kubanga olwaleero Dr. Besigye n'Haji Obed be basabye okweyimirira enkya tumanyi ani agenda kweyimirira munnayuganda ayina okugivumirira n'okugirwa
twemanyisa okulaba nga tugijjawo mwakubadde kooti maasho yavaawo naye yawandiikiddwa kooti maasho nga mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ya supervisinga kubanga badde yakamala omanyi ono omuntu osobola okukula naye omutwe tegukuze omutwe okyalowooleza ddala ng'omwana omuto kati Muhoozi Kainerugaba bw'ali bustructure bwemulaba olaba muntu mukulu naye obwongo munda bwa mwana muto yabadde yakamala okugamba nti Besigye nze namusiba nze kennyini ate nga mujjukira Emabega Kaawa yagamba nti Besigye tumutta guno mwaka n'omuti we tunaamuwanikira kalaba tumaze okufuna tetulinayo kumusabuusa judgment eno yawandiikiddwa amagye nga galagirwa Muhoozi Kainerugaba Nabbanja Musafiri Prime Minister wa kuno yategeeza Parliament nti ennongosereza mu tteeka ly'amagye egenda kujja mu Parliament olunaku lw'enkya kigendererwa ekikulu kyakuggyawo Supreme Court kye yasalawo kooti y'amagye tesobola kuwozesa abantu ba bulijjo kakati etteeka lireetebwa oboth enkya ekyasalibwawo kooti kigiweewo ate nga nakyo kimenya amateeka okuggyawo ekintu kooti kyesazeewo olwo ekinabeera kiwedde Besigye wakuddamu kutwalibwa mu kooti maaso ekyaweseza ababaka ba palamenti miliyoni 10 kweteekateeka kuyisa tteeka lino lyetusuubira nti omukulu Oboth olunaku olw'enkya ajja kwanjula mu palamenti ya Uganda. Kati nno embeera efaanana bweti erese eggwanga lino nga buli omu tannafuna ansa ntuufu kubanga amaanyi tugalaba nga obuyinza buli kulwanagana n'amateeka abalina obuyinza basigadde batadde essira ku ekyo kye beetaaga amateeka galina kyegoogera ampuliriza akadde tekansikiriza kusukkawo wano yadde amawulire gakyali mangi wabula njagala okutegeeza kuba bodaboda mwena nti omukisa guguno guzze waliwo omuvuzi wa bodaboda avuddeyo mu kibuga Kampala n'akakasanga bwagenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino era ng'agamba nti si mumativu n'engeri eggwanga gye lize litambula n'abakulembeze ababaddewo okuba nti tebasobodde kubanga bawa muntu wa bulijjo kaaganya kusobola kubanga yeeyagalira mu ggwanga lye mu bufunze nja kuwa ku ddoboozi ly'omukulu ono omuwulireko. Mwanze Mawejje Francis okulembera industry gye batwalanga etalina mulamwa be bayita abaana nga tetuli ba profesa obwongo bwekoza nga nvuga piki nsinga n'omwana we rodisi nyina okukwata kulaki nyina okukwata omutunula gyendaga kitegeeza nkozesa obwongo butono okumpita omwana obunzalaye nziza okulaga eggwanga nti tulina okuzanya politics ow'ekintu ekikulu abakulembeze ababaddeko emyaka 4 Amini yali Swahili, Amini yali kino. Mukifo ky'okusiima akatono ke yakola tetudda mu kubavuma. Kaakati gw'osuubira otya abakuggyako obutakuvuma. Ng'oleese libate.